kaakano tuba tutumbudde ffena agataliiko nfuufu mwogenda okumanyira buli kimu buli kalonda w'amawulire ne ttiimu kabiriiti ekulembeddwa Mpo Mayinja munnange Mebo mulungi waali nnyo bwe tugenda okutambuza ensonga wabula katusooke tugakwe mu bufunze tukomewo nago mu bujjuvu. Nze neewuunya bwewuunya nsi nteweddemu ensa. Bannamwandu ne Bamulekwa ba Katongole Beegasse balwanyise abafamire abaagala okubatwalako Emmaali. Abalamu bange beerabira nti baasasula. Twewunyiza nnyo okubeera nga Muzeeyi Yunusu ne ttiimu ye bazze okubeera nga tebaagala batugobe ku ttaka lyaffe. Yafuna 13 mu kipinja. Nefuna 19 mu kinaana. Ogw'obululu bakalangwa ne Minisita Kasolo. Beeyanjudde mu kakiiko munnamateeka w'embidde n'abawabula. Ekyategekesa okulonda kwe kubeera nti waliwo gwe balina okuwangula n'alina okuwangula. Tewabeerawo nnyo duro. Agambibwa okubba bodaboda erimu akuuma akagirondola bamugobye okuva e Kampala ne bamuttira e Lugaze. Minisita Mayanja alagidde abakungu mu bwaki abazinga bakwatibwe lwa mivuyo gya ttaka. Gataliiko nfuufu ku y'omuntu wa bulijjo. Tugasimbudde ne Bannamwandu saako Bamulekwa ba Katongole yali owaayitoda bano batudde bukubirira okusala entotto ku ngeri gye bataasaamu Emmaali baganda b'omugenzi gye baagala okubatwalako mu ngeri y'olukujjukujju balaajanidde Pulezidenti Museveni ayingire mu nsonga zino. Bannamwandu baagimusa Katongole yali owaayitoda nga bakulembeddwa munnamwandu omukulu Hajjati Katongole bagambye nti ng'ogyeko empapula abaasasulwa kwe baateeka emikono buli wa famire baabe gwe yasasulanga yabategeezangako. Nga nze neewuunya bwewuunya nsi nteweddemu ensa n'ababbi abantu bafuuse babbi okulaba nti bataata b'abaana basinga b'abaana abaasasulwa bavaayo okujja okwagala okutugoba ku faamu. Hajjati agambye nti balamu bebalabika beerabidde nti baasasulwa n'abasawo bwavu buleme kubasuula ddalo. Osanga balamu bange beerabira nti baasasula beerabira bwavu bwe batawa. Bannamwandu bano bawanjagidde abaali mikwano gy'omugenzi okuli Pulezidenti Museveni, Haji Moses Kigongo, Jenerali Katumba Amala n'abalala okubataasa ku baganda ba Katongole abafunvubidde okubanyaga. Yambe kuba embeera ku faamu si nnungi. Batugobako batebaagala tube nga tulina kye tukola. Tunaasanyuka embeera eno nga yatereezebwa. Muhammadu Katongole omu ku Bamulekwa agambye nti kitaabe omu ng'ategeerekese kulya Haji Kato yabeeranga nnyo ku lusegere lw'omugenzi Katongole era ng'ebintu byonna amanyi byatambulanga nga yayanjulira n'abashaliya Emmaali y'omugenzi negabanyizibwa mu Bamulekwa. Era nga taata waffe we yalama nti Haji Kato abamanja bonna bakola ki abamanyi so muba mubanja mwe yaleetera baganda be abataafuna era nabo tubeera nga mu kifo ky'okuba tubawamu ssente baasaba baweebwemu ettaka ne tugamba waaye bakadde baffe beetaaga okukola naffe ne tubeera ba mitima mirungi ne tukkiriza era ne tukwata ettaka eka 93 tuzibawa era bakolerako ne twewunyiza nnyo okubeera nga Muzeeyi Yunusu ne ttiimu ye bazze okubeera nga tebaagala batugobe ku ttaka lyaffe. Abakozi abaloopeddwa mu kkooti okuli Haji Abakaayana Kaweesi ne Haji Muhammadu Katongole ku ddoboozi amanyiddwa nga Haji Kato era nga buli yafunanga ssente yazimukwasanga avumiridde ebyakoleddwa baganda baabwe okukaayanira ebintu by'omugenzi ate nga nabyo ekituufu bakimanyi. Z'amagezi ge naani bawadde famire tulyemu tuleme kukaayanira bintu bye tumanyi nti twabikola kubanga akagambo baaba wange yayogera ke nawulira nga ayogera ku mawulire kamalamu amaanyi okugamba nti yafuna ne Bamse. Hussein Kimera Palapala jjajja w'abaana bano nga wangalira mu kibuga Kingston e Bungereza naye yayogedde ku bbanja eryali mu bbanka omugenzi Katongole lyalina okusasula okutaasa ebintu ebyali bitwalibwa. Mugenzi Haji Muhammadu Katongole
byeyafanga tannaba kumalayo bbanja. Akulira amasheyi mu Uganda Sheikh Bamulekwa mu ddoboozi lye agambye nti emukuza waabo abaaloopa abazaalibwa omugenzi Muhammadu Katongole yafa mu mwaka gw'1994 era akigumiza nti faamu eno teyagabirwa baana abo kubanga yali etundiddwa nga Haji Musa Katongole agiguze ate ku ssente ezaali empitirivu era ezaasigalawo yazigabanyiza banne bonna. Kubanga bifa ku faamu eyo yonna bonna aboogera babimanyi abalala baagabana ne ssente zennaaliwo nga bakkiriziganya Katongole abasasule era bangi nnyo abasasula obujulizi bungi obulaga Katongole abasasula era twagala nabo bonna bonna bakwate Kulaani balayire tebaagabana ssente buli az'amaanyi baagala kwagaza ssente bagambe nti owavu tulu basabe ku lwaddembe abazikubabeeko bayabamba. Tata waffe Haji Musa Katongole omugenzi yali mweruzi yagula eno faamu bank n'amala n'akkiriza okusasula baganda be n'essaawa zino weewunyisiza beekyusa ate yabasasula. Tukuyiriza President Museveni oberenga mukama waffe ojja otuyambe ku babbi bano. Sawulo ow'okulira yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Ebyobululu byongedde okuuba Moses Kaliisa Kalangwa n'addukira ne mu kakiiko akabannamateeka awo waabire Minisita Haruna Kasolongo n'amulumiriza okulangirwa mu bukyamu ku kifo eky'omumyuka wa ssentebe w'NRM mu kitundu ekya Buganda. Okulonda kuno kwaliwo ku nkomerero y'omwezi oguwedde mu kisaawe Kololo. Eyalondeddwa ku kifo ky'omumyuka wa ssentebe w'NRM mu Buganda Haji Haruna Kasolo yeeyanjudde mu kakiiko akabannamateeka akateekebwawo Pulezidenti Museveni okuwulira ensonga z'abatamatira n'ebyava mu kulonda okwaliwo okuva nga ennaku z'omwezi 25 okutuusa nga 28 omwezi oguwedde mu kisaawe Kololo. Mu kulonda okwo Minisita Kasolo yawangudde ssentebe wa NRM Kayunga Moses Kaliisa Kalangwa bwe baali kumbiranye nga kino kyajja oluvannyuma lw'abalala abaali beesimbye ku kifo ekyo okwali Godfrey Kiwanda Suubi ne Hakimu Kyeswa okuva mu Lokaano ne beegatta ne badde mabega Minisita Kasolo bameguze Kalangwa. Minisita Kasolo era ssentebe yalondeddwa mu kakiiko awerekeddwako munnamateeka we Fred Mukasambidde era ye batya entebe ne baziwa omulimu. Ye Kalangwa yakwata ekifo ekyokubiri awerekeddwako bagamba nti balonzi be. Kalangwa akasiza nti bwe yagattamu byava mu kubala nga obululu bwe bwasinga obwa Minisita Kasolo. Yafuna 13 mu kikunja nefune 19 mu kinana ne musingo buli 10 tubagambye muletewe muwakanya okulaga Kasolo we yafuna ebitano no twafuna ebisatu tuwakanirawo ne baganye tuletera tali sheet eyo baji okuvada bajikweka kakati ngabo ekirindi bwe kiro kifanana ambatero era bekanze sigera konsulinga mu maso ngenda kulandika National Chairman wa party okantangira mu nsonga eno. Kyokambya abali bwakakyoka NRM ak'ebyokulonda byalaga nga Minisita Kasolo yawangula Kalangwa era bw'atyo ssentebe w'akakyoka ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Doi n'amukakasa. Kyokka Kalangwa ategeeza nti singa Minisita Kasolo naye taleeta biraga nti yamuwangula ensonga yakuzitwalibwa ssentebe w'ekibiina. Ebintu by'amawanga sibikola mu party yaffe kubanga wano naddala mu Buganda bwe bagamba kuba abantu abalina furaga bonna temuli Muganda n'omu. Tulowooza nti abantu bonna aba NRM ekintu kye kibakutte ku mwenda sinze zeka muwerwane n'ekino okwerwanako okuba nti NRM ekola ekintu ekituufu naddala National Chairman yingira mu nsonga eno. Minisita Kasolo yeewuunyiza Kalangwa okugenda mu kakiiko ng'amusibako amatu g'embuzi okumuliisa engo nga ne byazza okuwaaba agamba tabimanyi. Naye kineewuunyisiza kwe kutuuka mu tribunal kakati ng'omukulu ne byeyabwaba tabimanyi talina evidence yalinga alowooza kakati gwe mwogenda mu kooti zitambulira ku evidence bw'oba tulina evidence totawona kugenda mu kooti kati ye alowooza nti waliyo gy'asobola okugenda ne bamulangirira. Minisita Kasolo asekeredde Kalangwa okuŋŋaanya baayisa abawagizi be okuva mu bitundu ebitali bya Buganda bajje bamuweeko obujulizi ate nga bo mu bitundu byabwe abakulembeze baayo baabalonda bulungi. N'ekika kino kibe ekyokulabirako nti okulonda kwa wano kwaggwa n'ennangirwa nga omuwanguzi naye era bannaffe okuva Arua okuva Embaale be bakyalemedde kubaga nti owa Central wano tateekeddwa kubeera Kasolo. Munnamateeka wa Minisita Kasolo Mbidde asabye Kalangwa akakkane ng'ekimusumbuwa busungu bwa kuwangulwa kubanga ekyategekesa okulonda
kwe kubeera nti waliwo gwe balina okuwangula n'alina okuwangula tewabeerawo nnyo draw tekola kuba ekifo kibeeramu omuntu omu. So mwami Kalangwa azuuliddwa nti ye munyiivu naye talina nsonga yonna gy'ayinza kuleeta mu kkooti kugamba nti awaaba. Toyinza kuwaabira muntu nti yakuwangudde ate nga wabaddewo okulonda. So n'olwekyo yadde talina bujulizi ndowooza n'asalawo naga mbivuddemu. Robina Nantale yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Waliwo muvubuka agambibwa okubba pikipiki okuva e Nansana mu disitulikiti y'e Wakiso bamutidde ku kyalo Kitega okumpi n'ekibuga ky'e Lugazi. Omulambo gusuuliddwa okumpi n'oluguudo. Entiisa ebuutikidde abatuuze n'abayise mu kibuga Lugazi. Omuvubuka atategeerekese mannya bw'atiddwa omulambo gwe ne gusuulibwa okumpi n'ebbali w'oluguudo. Bino bibadde ku kyalo Kitega okumpi n'ekibuga ky'e Lugazi nga gitegeerekese nti ono atiddwa ku ssaawa 10:30 mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero. Kigambibwa nti ono atiddwa abantu abazze bamugoba okuva e Kampala nga bamulumiriza okubba pikipiki ebaddemu akuuma akagirondoola nga bamukwatidde mu bitundu bino eby'ekitega ne bamukuba bubi okutuusa lwamuse n'oluvannyuma ne beeyongerayo ne pikipiki emukubiza. Gyefe bamukubidde wabaddewo ensiitaano nga wasangiddwawo n'ebiyinja ebiteeberezebwa okuba nga ebikoleseddwa okumutta. Abantu bakuŋŋaanya okulaba obanga babadde bamanyi nti wa mu kitundu kino. Muleka omutayiza kati n'agamba wali ababoda bagambidde eri boda yange bagitwala banemuntaase bajja boda nezimusimbako baddemu basatu babiri ne badduka otagala kukola emirimu emibiri bagala kola bajakaweweyo omugago. Poliisi okuva e Lugazizze ne yeetegereza omulambo era ng'ebadde esuubira nti eyatiddwa abatuuze bamumanyi ng'ebadde ezze n'embwa enkonzi y'olusu. Oluvannyuma ejjeewo omulambo ne gusibwa kabangali ne gutwalibwa mu ggwanika. Amerika Kaire ow'ebyokwerinda ku kyalo Kitega akakasizza nti omugenzi si wa ku kyalo kye ng'alabika abadde ayita mu buyisi. Kibadde mu kitundu okugenza okukya olwaleero nga tusanga mayiti wano bukubu nga bw'oziraba nga amawulire agali mu ddiiro bagamba nti yabbye pikipiki emu turaki yagibbye Nansana ne bajja nga bamugoba essaawa zibadde nga 10 ez'okumakya ne bamukwatira wano ne bagimuggyako ne bamukuba okumutuusa ku ekyo bo ne beeyongerayo naye nga yabadde agibbye Nansana giyagibbye olwagisomosa ndowooza kugitwala gye bazitwala nga bamaze okuzibba e Kampala. Mukasa Kivumbi yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Dr. Samu Mayanja, minisita omubeezi ow'ebyettaka ono aliko abakungu mu bwakyabazinga bwa Busoga bano balagidde bakwatibwa olw'ebigambibwa nti beenyigira mu mivuyo gy'ettaka. Abyogedde aliko abantu abasoba mu 200 bazza ku ttaka ku lusozi Genge Jinja. Minisita omubeezi w'ebyettaka Dr. Sam Mayanja okuddiza abantu b'e Busoga ettaka kiddiridde abatuuze ku kyalo Kainogoga ne Buweekula mu Jinja Northern Division mu kibuga Jinja abakulembeddwamu Ivan Nabasiri okwekubira endulu gyali n'akakiiko ka Anti-Corruption Unity okubayamba ku basirikale n'abakungu mu bwakyabazinga abaliisa akakanja ku ttaka lyabwe. Minisita asoose kusisinkana abakungu mu bwakyabazinga okubadde minisita w'ebyettaka Frederick Kyangwa ne minisita Agrono Naguli Edward Munaba n'abategeeza nga babaddaze okola kwemulugunya kw'abantu n'okuzza emirembe ku ttaka wamu n'obwakyabazinga. But I have not seen that it is the Kyabazinga of Busoga which evicted people or destroyed their properties. But the people were doing it in the name of Kyabazinga Busoga. These 8 people who were indicated here indicated they were doing it on behalf. Abategeezezza ng'obwakyabazinga ebukayanira ettaka etali lyabo eriweza yiika 12 nga lino liriko abantu abasoba 300 era ng'ettaka lino lya Jinja City wamu ne Uganda Land Commission era ng'obwakyabazinga tebulina buyinza kuligobako bantu. What I have here on the record here is that the land belongs to Uganda Land Commission and some of the residents were issued freehold and leasehold titles on the same land. Others entered into agreements
Munababuulidde Minisita Mayanja ng'ettaka eryogerwako bwe liri ly'Obwakyabazinga era tebaligobangako bantu. The land belongs to the king. He holds the land in trust for the Basura. The king doesn't sell land. Oluvannyuma minisita atuuzizza olukiiko ku kyalo Kayinogoga olwetaayemu abatuuze ab'ebyokwerinda n'abakulu okuva mu Bwakyabazinga. Abatuuze bakulembeddwamu Reverend County James Kivuunike ne mukyala we balombojjedde minisita engeri abasirikale ba Kyabazinga eyigenga ku lubiri ne Katuukiro Joseph Mubawala gye babatulugunyaamu nga basibwako ne ku poliisi lwa kusaalimbira ku ttaka ly'Obwakyabazinga. Some of the materials were buried because they hired the people and they come and destroyed part of the building. To even those UPDF officers, the materials that were there, they also went with them. Without a court order, nebatumenya abantu nabera maziga abantu nebakubibwa nebamenya omwanya omba wita musiramu bamenya nebasizamu properties munju ngandaba bwenti nenga wojjayo kagundi esimu kyokwata abasirikale ba Royal Guards nga bakukwata nye baluwa gyolengedde omwo era ba Royal Guards bagirenga basimemere y'abantu muguwa abantu emboyida abantu biki byona. Minisita Mayanja anenyezza abasirikale n'abakungu mu Bwakyabazinga okweyisa mu ngeri bweti. Royal Guards kitalo nnyo kubanga abo tebalina kukola kintu kyonna administrative, legislative, executive kyonna balina kubeera eri okumpi nga bakuuma Kyabazinga. Alagidde Robert Komake kyakiikiridde omuduumizi wa poliisi e Jinja okukwata abantu bonna abeenyigira mu ffujjo eryo nga batandikedde ku ssentebe Jama wa kwegemya ow'ekyalo Buwekula. Abantu abo bakwatibwe bonna bakole statement, bonna tebaweebwa poliisi bondi, bonna namwe mujje mubaweeko statement, fayiro ejjule batwalibwe mu kkooti emisango babeere eyo mu kkomera okutuusa gyenavudde. Minisita alagidde ne Katuukiro wa Busoga akwatibwe agulweko emisango egy'enjawulo n'abasirikale bonna bakuuma olubiri lwa Kyabazinga olw'okutulugunya abantu kubanga tebali waggulu w'amateeka. Tulina okulongoosa Grace okunyiriza ekifo kyaffe kino abantu abo bonna bagiweemu ne Busoga yonna egiweeko oyo omusajja nga Mufawala. Ategeeza ng'okuwa olukiiko luno bwe kyaddiridde Pulezidenti Museveni okumulagira okugenda e Busoga okutawulula enkaayana z'ettaka wakati w'abatuuze n'Obwakyabazinga n'oluvannyuma muwa alipoota. RDC w'Ejjinja Richard Gulume Balyaino naye ayogedde ku nsonga eno. Tunaleeta ku RPC and other security people okwongera okustadinga Omusumba Stephen Ndalike n'avumirira emize okulya obubbi obutabanguko mu maka obugenze bweyongera mu maka. Abadiventi abasoba mu 1000 okuva mu kanisa ezikola obusumba bw'e Kawempe Seventh Day Adventist beeseye mu kusinza okwokuggalawo camp meeting ey'omwaka guno nga batandise na kukumba. Okusinza kulembeddwamu omusumba Stephen Ndalike okuva mu busumba bw'e Luzira nga kwaya zikolobeza ennyimba ez'amaloboozi. Kirungi bulijjo kubeera mwesigwa kugondera eddoboozi ly'omulokozi. Omusumba Ndalike yennyamidde olw'obukumpanya obususse ensangi zino mu Bannayuganda. Okunyigibwako ebintu byo ettaka lyo buli kimu ne kigenda kubanga omutima gwa nsiko Yesu aliwedde okutukyusiza byonna atutondemu emitima emirongoofu. Avumiridde okulwanagana mu bufumbo ekiviiriddeko obutabanguko mu maka okweyongera. Abadde batabangukira mu maka Yesu ajja kubateesa abakazi, abasajja, abantu bonna batubayigiriza okukwata byonna ewatulagira kwe. Abantu abakunuukiriza mu 10 balokose n'oluvannyuma ne babatizibwa.
Omusumba Dan Sekubwa atwala obusumba buno abakuutidde okutambulira mu kkubo lya Katonda n'okulagaana bannaabwe. Mwenna ababatizibwa njagala okubakuutira tusigale nga tunoonya Mukama Katonda, tumulage ensonga zaffe agenda zizikolako, tuve mu bulamu bwe tubaddemu nga tuli bakristaayo, tunywa omwenge, tuli kuba endongo, tukola ebintu byo Mukama Katonda by'atayagala. Njagala okubakuutira twebuuze ku Bayibuli. Ye omusumba Kuteesa George Williams asabye abakkiriza okwetooloola ebizinga eby'enjawulo okuyayaanira okuweereza Katonda alina okulonda abakulembeze abalimu ensa. Abadde mu kusinza okw'okuyita mu kiro ku kkanisa ya New Life in Christ International Ministry emisonzi ku kizinga ky'e Lulamba. Akaluluko kategeeza kinene nnyo kubeera Kristo kyawe lisobanukirwa ku busima bwawe eri ekitundu kyo ku bw'ekikya kyawe n'eri eggwanga lyonna okutwaliza awamu kyawe kyose hamwe. N'olwekyo mbasaba abooluganda, niyo mpamvu mbasaba abavandimwe temukyamuukirire nga mulonda mbega ntimusuule cyane mulonda abantu abagenda okubagaza. Mu ngeri y'emu omusumba Kuteesa asabye abakkiriza bulijjo okwebaza Katonda olw'ebyo by'aba bakoledde olwayongera okubatuusa ku birungi. Olina Katonda weewitegereza okuzimbira kalina bisakubateeka okugamba abantu nti alokolera awonya nakubwira abantu kikoledde kyolabanga ekitono ekyakukolera nti Mukama nkoledde kino. Omusumba Kibirango Gerald Sande alaze okwolesebwa kwe yafuna naye batuuse mu kukyusa obulamu bw'abalunnyanja. Bakutreyininga gye yamwoyerese kutuusa abasirikale, mwaba abatamiivu, mulabo basiima, mwaba abayaga, mwaba abateegombesa, nabo batacenevu. Katonda mwali mu kusitula ejjo olwaleero. Abatuuze ab'enjawulo balaze engeri abantu mu bizinga gye bongedde okusembeera Katonda naddala bavubuka okuva ekkanisa eno lwe yajja. Naye ekyamazima wabanga mu myezi 5 gye tuwezezza olunaku olwaleero, mu myezi 5 twezuza uyu munsi ng'atuuse wano, tugeza obaolyawo ffenna tuli mu kifo kituufu. Samuel Nkuba yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Omusomesa asukkulumya olwaleero tukuleetedde omusomesa wa Nakanyonyi Primary School ekisangibwa mu kibuga Jjinja ng'essomero lino gye lisangibwa ye Nathan Wagabaza. Ono yeegulidde erinnya n'ettutumu olw'okusitula omutindo gw'essomero ogwali guserebye nga kaakati lirimu abayizi abasoba mu 2,000. Eyeegwanyiza ekifo ky'omubaka wa Rubaga South Adam Swift Muga atongoza enteekateeka ya Njokonjo mwagenda Nathan Wagabaza akulira Nakanyonyi Primary School nzalwa yeeyita Kayiburo mu gombola y'Ebusede mu district ey'Ejjinja. Musomesa mutendeke omulimu gwe yakugukira ku Bishop Wills Primary Teachers College ey'Iganga, Kaliro National Teachers College, Kyambogo University ne Teams University gye yafuna degree ey'okubiri. Akoze masomero ag'enjawulo okuli Rwanda Primary School, Namfugaki Primary School, Kakuba n'amalala. Mu mwaka gwa 2002 yaggyibwa ku ssomero ly'Amafubira n'asindikibwa kulya Nakanyonyi Primary School eryali lisigaza abayizi 4 bokka asobola okuligogola. Kale kyenasookerako nalinovetinga alatuyinyiza edo nga saino bwedifaanana eyo nina kalina sookobona ngambwe na sanitation erina okufuibwako. Mu myaka 5 gyokka gye yakamalayo abayizi beeyongedde nga kati bawera 2,500 ekimufudde ow'enjawulo mu kitundu naddala olw'enkola yeetawonyekamu. Abaana bangi ekibiina wano mu isomero muno waza kibiina kiika wansi w'abaana 2 ekirimu abaana abatono eno babanga 205 208. Olw'obungi bw'abayizi Wagabaza ku assembly eya buli bbalaza akozesa mizindaalo okuwuliziganya nabo bonna. Ebizimbe by'essomero bye yasanga bikaddiye yakulemberamu okubirongoosa bituukagane n'omutindo gw'ekibuga. Essomero lino lyali libubi, veranda eyo obona yona yali nga yafa kuva wano paka era twagikola twagiyizaawo twasiiga n'irangi. Ekizimbe kirekyere kyali kiri kizimbibwa Office of the Prime Minister 4 classroom block, bwe yali esiigibwa brown twasalawo essomero twalisiiga December kala. Essomero era yalisakira geeti n'ekisaakaate n'atandikawo n'ennimiro abayizi mwe bayigira okulima n'okulondera awafunda. Omwana ajova muno ng'asobola otegeera nti ennimiro balima
Ku kompawundi asimbyeko emiti n'ebimuli ebigirabisa obulungi ng'okwo kwagasse n'okumaakuma abasomesa okufulumya omuyizi ajjudde ate ng'atya Katonda. Oba ng'obwine general appearance d'abaana bawana eziragoyagana ng'alina enviiri nga yadisala bw'ayenda. We enforcing discipline by ensuring abaana bano bava mu uniform. Essomero lyenyigira mu by'emizannyo n'okuyimba era bawangudde engulu eziwera so nga n'embikeze eby'akamalirizo eby'ekyomusanvu beeyongera okukola obulungi buli mwaka. Nakozesa ssente da UPE n'atandika okusiba okugula ekyuma ekikulinti nga bibuuza okulinta era twasobola ogifuna. Pulinta eyo ebimu ku bibala bye twagifunamu ne results ed'omwaka ogw'2022 ky'abaana abaakola P7 baali 264 aye abaana 30 baafuna first grade. Okusinziira ku Wagabaza, ekyokuwa abayizi ekyemisana n'obwogi kye kimu ku ebyo ebyasikiriza abazadde okuleeta abaana baabwe. Nabona nti n'okulya kintu kikulu kubanga abazaire batuwa abaana bano aye baali banafuye mu kuliisa abaana. Patrick Lukalo akulira olukiiko olw'essomero lwa PTA yeebaziza Wagabaza olw'okutumbula eby'ensoma by'abayizi ebyali biddiridde. N'omukyala yali minisita wa Works, mukyala Ntege, Monica Ntege Azuba, twasoma naye wano. Kala abantu bangi baviire mu isomero lino nga ly'amaanyi aye ekiyambye nti ni gavumenti tetulekereire. Frederick Mujiri omukozi ku ssomero lino, Sarah Namatova amyuka omukulu waalyo ne Christopher Kiita ku lw'abazadde batendereza Wagabaza olw'obuyiiya n'obukozi. Bwe twatandikira twalinga kwaya ife tejjanga kufuna kuzooni aye nebaza Katonda nti betwamalikiza guno mwaka mwe tuli during the MDD department festivals kwaya ife yasobola okujja yatuuka ku site. Enkyukakyuka edibayirewo dde mbonanga ne direese eisomero okusoundinga academically. Eisomero libaire enhanced ku mulembe gwa mwami Wagabaza with the facilities ediikiriza academics okuba handled very well. Aye taligobera ku muzaire kuliwa kwa gate. Buli muzaire ayidda kyoba mwese muzaire gye tuli n'abaana n'abazaire. Kibukalomo yakusakidde kulira lino ku Bukedde TV. Yeesimbyewo okuvuganya ku kifo eky'omubaka wa Lubaga South Adam Swift Mugga ono ayongedde okujjanjaba abantu ng'ava nju ku njo kyokka ono akukulumidde abayuza ebipande bye. Eyeegwanyiza ekifo ky'omubaka wa Lubaga South Adam Swift Mugga atongoza enteekateeka ya nju ku nju mwagenda okuyita okutuusa obuweereza bwe omuli obujjanjabi obw'obwereere eri bannalubaga. Bino abyanjulidde bannamawulire ku ddwaliro lye erya Wapewa e Busega oluvannyuma lw'okukola ensiisira z'ebyobulamu eziyambye ennyo abantu. Eddwaliro lyaffe tutandise okutambula nalyo. Lwasaawa zino buli muntu ali mu nnyumba afume ayimiriza ambulensi bamuggyeko omusaayi era bamukoleko. Mugga ategeezezza nti waakutuukira ddala ku batasobola kuva mu maka ne ku mirimu gyabwe nga baweebwa obujjanjabi obw'obwereere ng'enteekateeka eno yakutambula mu bitundu bya Lubaga South eby'enjawulo n'asaba abantu okujjumbira. Okuva mu balwadde baffe nti waliwo bambi abatava mu mayumba abatava ku mirimu gyabwe kujja kubisiisira katusazeewo okutambula tugende mu mayumba gaabwe. Ambulance ejja kupaakinga ku makaago oveeyo ojje bakuggyeko omusaayi bagukebere oyingira ambulance bakuba ensawo. Yeegatiddwako abasawo abakugu ne boolekera nga balina ambulance ne batandika okutalaga ebitundu bya Busega era obwedda bagenda nju ku nju nga bwe bakunga abantu okujja okubakebera. Rino bana bali mpade naye mwami Dr. Mbuga banaye tumulabirenga eddala. Nze kyemusaba oba kyemwagaliza buwanguzi talina buzibu era abantu bamwogerako birungi byereere. Mugera agabidde abantu sitiika okuli ekifaananyi kye n'okuzitimba ku mayumba gaabwe oluvannyuma lw'okusanga ebipande bye nga biyuziddwayo era abantu kino bakivumiridde. Kyaleero kino ssaawa 8 nze ndi musuubuzi wa muwogo. Amazima mbadde ku piki nga mpitawo.
abantu nendaba abavubuka 8 nga bonabona bakutte emiggo nga bakumye ku bipande ki omuliro era bugenza okujja ku makyo okutunula nga bajjeewo ki bipande bya mukulu mugga ne babyokya kiro 8 so embeera ng'omuntu yeevuddemu n'akuba ebipande n'atimba abayagala abantu bamulabe okubiza ebipande si kwe kulonda abalina omutima ogwo mugukyuse. Ono era ategeezezza nti waakusigala ng'ayamba omuntu wa bulijjo. Salubaga nkola ya Yesu yanjangira abagoberezi be n'atuula ku kyalina n'alaba nga abazengo kuba Uganda empya wansi w'ekibiina kyaffe kya National Unity Platform. Lisan Mutyaba yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.